And that is the core reason why we want to tell the country that there exist constitutionally 3 organs of government and each must play a complementary role. Twaliddwa obuwumbi obusukka mu 10 mu nsawo y'omusolo zatwaliddwa waweeru w'amateeka. President nga minisita w'ebyensimbi agezaako okubikkirira obubbi obutongole obwa gavumenti bwe yatongoza. Kino kisobola kikkiriza nga parliament etteeka lirambulukufu bulungi nti oba onogya ssente zifaana bwe zityo mu kyagi ky'omuwi w'omusolo, parliament erina okusooka okukiyisa oba okukikkiriza. Kino tikyakolebwa. Tulinze parliament ekomewo, gavumenti etutegeeze ani yabakkiriza okuteeka engalo zaabwe empanvu ezimanyiddwa mu kyagi ky'omuwi w'omusolo. Kyetulowooza nti kimenya amateeka ate nga ddala president nga minisita wa finance mu mateeka eyakitaddeko eyakikkiriza alina otunyonyola ddala obubbi buno bajja kubbanga omuwi w'omusolo ate omuwi w'omusolo yennyini asasule kye babbye